Ekitambiro ky'emmisa nga tekinnabaawo ekiwa mirembe bannaddiini wamu n'abalamazi basoose musoma sapule wakati mu kwegayirira okulaba ng'embeera z'abantu zitereera wamu n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Oluvannyuma Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga ng'ali wamu n'akulira ekifo kino Father Edward Kabanda ne bafaaza abalala bakulembeddemu abalamazi mu kitambiro kya mmisa. Ssaabasumba mwabeebaliza okubeera n'emitima egitegeera obukulu bw'okwegayirira. Agambye nti abakristo nga bayingira omwezi gwa sapule weetaagawo okukwatagana okuba abakkakkamu n'okukomya ebikolwa ebibi mu ggwanga kubanga kino kiviiridde ku bangi obutamanya mutonzi eyabassa mu nsi. Mukatekisi mulimu ekibuuzo ekigamba kiki ekyatonza ffe ffenna. Mwebale tumumanya tutya? Okusookera ddala tumumanya nga tuyiga ebikwata ku ddiini. Wabula Ssaabasumba agambye nti nga tugenda mu wiiki ya sapule eggwanga lisaanye okussa ekitiibwa mu ssemateeka okuwa abantu eddembe ly'okwesalirawo n'okwenyigira mu kuteesa so si kubatangira mu bintu ebisinga bye balinamu eddembe. Entalo zifuuka entalo abakuba naawe emiggo. Ye omusumba w'e Masaka John Baptist Kagwa wabudde aba People Power n'ebibiina ebirala nti omululu n'obutaagaliza byandibalemesa okugasa ebirooto byabwe. Agambye nti aba DP b'e Masaka okutandika enteekateeka z'okwegatta kirungi nga kyandikoleddwa n'ab'ebibiina ebirala okumalawo entalo ez'omunda. Bino abyogeredde mu kuyigiriza mu mmisa gye yayimbidde mu kulamaga ew'omujulizi Bruno Sserunkuuma ku ssaza e Masaka. Oli bw'ayawukanako akatono kyaka oyo atuliddemu olwo. Naffe tusobola tuli ne bannaffe. Obanga Musa yakikola, obanga Yesu yakikola, naffe tusobola okugera ki okukikola. Mmisa yeetabiddwako bannabyabufuzi okuli ababaka Mathias Mpuuga ne Fred Mukasambidde abasabiddwa okuwangana mu bifuba. Abalala be ba Robina Ssentongo, Meya Godfrey Kayimba Afaayo ne Judy Mbabaali abawaddeyo ssente okumaliriza ekereziya y'Ekiggwa. Nina omulimu gw'endiko ogwa langi. Abakristu munzikirize muteekeko ssente ez'obuliwo emiliyoni emu. Omubaka Mpuuga asabye bakulembeze banne okwejjamu obunnanfuusi n'okulengeza abalala nti banywerere ku mazima olw'okuzimba eggwanga. Bano abaana abato abalala batulabirako batwegomba baagala nnyo okumwekifuula tetulinga abakulembeze. Akakadde kamu tutandikireko. Nze ngenda kuteekamu akakadde kalamba emiliyoni bale mugikubire mu ngalo. Omusumba Kagwa akwasiza abaana bataano abaliko obulemu obugaali bubayambeko mu kutambula nga bwabaweereddwa Dr. Fulgensi. Ye Pulezidenti Museveni akubiriza abazadde mu bitundu by'ebusoga okuweerera abaana baabwe naddala ab'obuwala kibayambeko okusobola okwetandikirawo emirimu. Nebadde mubaka bw'atisa amyuka Prime Minister ow'okubiri Haji Kirunda Kiveejinja ng'abayiga nga Girls SS bajaguza emyaka 6 bukyanga litandikibwawo. A good example of the gallant old students who have excelled in life. Asabye abayizi okussa mu nkola ebibasomeseddwa beewala okulimbibwa abasajja bannabyabufuzi n'ebirala okubajja ku mulamwa era ng'awaddeyo obukadde bw'ensimbi 10 buyambeko okukulaakulanya essomero lino. Ono atemye evvuunika ku kijjukizo n'okugulawo ekizimbe ekyabulwamu headmistress w'essomero Aida Balina Complex n'okutongoza akatambi k'ennyimba ez'enjawulo. Bino nga tebinnabaawo basoose kusaba okwakulembeddwamu omulabirizi w'obulabirizi bwa Busoga Samson Paul Naimaye asimye akakiiko k'essomero lino okukolera awamu okulaba nga bakulaakulanya essomero. We are thanking those who had the vision to begin the school as early as 1958. And in Eastern region, when you don't mention Iganga Senior Secondary School, then you have not mentioned the Uganda School. Abavubuka bano tuliko balekanga batyama butyame oba oliawo n'okugema amabale okutukuba. We need innovations. We need to support and ensure effective methods of rubbish disposal.